Akayimbo kamanyi bakatambula katya sali nsobi tambuza maawo simanyi bwe nabuza maama mu buto nti maama mbuulira engeri gye wanzaala mu mazika mangi bino byeyaŋŋamba bye nzijukira ebiseera byali bya lutalo nalina mwanyina zikwe nalizira kyenkana yali muwere emyezi gyalina 6 bwegiti maama nafuna olubuto kaseera katono ne taata yattibwa life yemu gye nayingirira mu kibuga nga nze ndi muto by then I was in senior 2 nga simanyi kiddako naye nga ndowooza maama wange yamanyi ekiddako naye mukazi wati naye yali tamanyi kiddako kyokka nga naye talina gwasobola kubuuza nti kyekiddako sinaaliyo eyo gitegeera nga tomanyi kiddako naye nga tolina gwosobola kubuuza nti ddala kyekiddako olwana olutalo weka nga n'abakulaba tebasobola kumanya kyolitamu nga ne bw'obibagamba tebajja kubitegeera okuggyako oluusi okusalira omusango Obano olutalo weka kino abakulaba kale tebakimanya waliwo n'abakwesi obuwanguzi tebubeera buzaale obuwanguzi kusalawo kwa Katonda otuula mu ddiro ne weewunika n'otunuulira abaana bo ng'olabanga n'abaana bo abatalina future kubanga bambi naawe olaba tolina future gwe kennyini omuzadde n'otunuulira abaana bo n'obuuza naye ddala abaana bange banaakula ddala abaana bange banaasoma ddala abaana bange banaabeerawo y'ensonga lwaki abazadde abamu akeera ku makya n'akyalira muwala we n'akyalira mutabani we n'akyalira omwana we yenna n'atulika n'akaaba ng'alaba omwana we kyafuuse nga teyakisuubira nti anaakibeera n'akuba obufaananyi n'ajjukiramu obulamu bwe baalimu bye baayitamu gye baava embeera gye baasisinkana ng'omwana we kyali teyakirowooza naye ekikulemberamu byonna ye humbleness n'obuteerabira gye wafa tayimu etuuka nga tokyakweka bunafu bwe wayitamu omuntu okuwa obujulizi kitegeeza nti obulamu obuweera obujulizi bwabuvaamu tosobola kugamba nti twali bubi ng'okyali bubi omuntu yenna gwolaba akweka okuwa obujulizi bwa gyenvuddewo ate okwogera gyenvuddewo kitegeeza akyali nga bwe yali osobola okubeeraawo taata taliiwo naye oluusi ng'akyalina mulamu naye nga taliiwo n'otunuulira abaana be yakuzaalamu n'otunuulira embeera gye balimu omwana n'akubuuza maama tunaalya naye nga naawe tomanyi oba munaalya omwana essuubi limulimu ggwe naye ng'ate gwe bambi tokyalina ssuubi lyo abayita mu mbeera y'emu abayita mu kunyigirizibwa kwekumu njagala bagamba ekintu kimu togwa musuulu ogenda kubeera muwanguzi enkya wakati nga tewali muntu gw'osobola kwebuuzaako nkyayo weebuuze Katonda enkyayo wakati ng'abantu bonna bakuvuddemu nga ne bw'okubira baganda b'essimu omanyi nti waakiri balina akaduuka n'omugaa nti nkwegayiridde waakiri mperezaayo kakiro kasukaali nywesa abaana bange n'agamba mwannyinaze n'eno bibi mukama nkwegayiridde nkimanyi toli bulungi naye nyamba mpereza kakiro k'obuwunga waakiri olwaliro nkibale nti abaana bange banywedde obungi n'agamba toli bubi nga buli gw'obadde osuubiramu essuubi nga buli gw'obadde olowooza nti obuulirawo gy'osobola okuddukira akulaga akuvuddemu nga naawe kennyini bambi essuubi likuweddemu njagala kugamba nti weekwase Katonda weekwase Katonda waliwo moments ze tuyitamu n'olowooza tosobola bivuunuka naye bwe tuba nga tubaddeko abantu abamu n'abo abaayitako mu kusomoozebwa okusinga kwe tuyitamu nga ku lwaleweebo abantu be twegomba be twenyumirizaamu kitegeeza naffe tusobola okubeera abawanguzi tubenga n'okukkiriza
kiyinza obutakwetaagisa kukyusa ddiini gy'olimu, wabula eddiini gy'okkiririzaamu, oba busiraamu oba bukatoliki oba bulokole oba bukristaayo, muba osinziira osabe Mukama, mugaye nti Mukama mpise mu kusoomoozebwa kungi, simanyi kiddako nkya, sirina gwe nsobola kibuuza kubanga nabo baŋŋamba tetumanyi. Mukama sikyalina ssuubi lyange n'abaana balina mu nze naye nze sikyaliyina, wabula gwalina essuubi lyange. Mukama ajja kwanukula. Tulabyeko Mukama ng'akola, tulabyeko Mukama ng'akola. Mukama akoledde abantu abatambulanga mayiro ne mayiro genda okwewola, gye bagendanga okwewola kati ate be bajje gye bali okwewola. Tekubeera kusalawo kwabwe wabula kusalawo kwa Mukama. Nga bwe yabakolera naawe agenda kukukolera. Mukama nga bw'asitudde abaana b'abanaku naawe agenda situla abaana bo. Mukama nga bw'asitudde abaana b'abannamwandu Mukama agenda situla abaana bo. N'ovuga eggaali kilomita 30 amazima amatuufu ng'ogenze kwewola emitwalo 35 n'otuukayo ne bagamba genda omugambe naffe tetulina ssente. N'ovuga n'odda. I remember one day nakabira mu njagala kasaayi amaziga, abamanyi ekinoni awo, ate nga gye nagenze sirina ssanyu lyenkumyewo nalyo. Mu kaseera k'okusoma ne bagoba, maama wo n'akutunuulira n'agamba kale genda ojje mu yunifoomu oleete enkumbi tumalirize olubimbi luno. Si lwakuba tayagala oddeyo ku ssomero, naye neeza ttaamu ewedde bakyazimu bangi. Abazadde bakaabira mu kimugunyu, abazadde bakaabira mu nkukutu, n'atuleka n'akaaba amaziga ng'akimanya enjala ebaluma naye nga talina kyakubaliisa. N'awulira omwana ng'ajja n'agamira. Omwana n'amubuuza maama obadde kinti tewali mwana wange kiki mugende muzanye. Naye ng'omwana gw'asindika okuzanya enjala emuluma. Omwana buli lwava okusambayo akapiira n'ajja alaba oba waliyo ekikumiddwa ku kyoto. Maama ne bamusaba ekyokulya n'abagamba mugira munywa ku mazzi. Ab'ebikomire n'emboozi muyinza okuba nga temugitegeera, era si mboozi yammwe. Abaana b'abakungwe n'emboozi muyinza okuba nga temugitegeera, era si mboozi yammwe. Naye emboozi yaffe abalabye Mukama ng'atukolera, mboozi yaffe abalabye Mukama ng'alina gy'atujje. Naye oli Mukama lwakusitulako eddaala n'akujja ku ziro n'akuteeka ku emu, lowooza nga nnyo ku bantu abali ku ziro kwe wabadde eggulu. Mukama buli lwakusitula eddaala n'akujja ku emu n'akuteeka ku 3, teweerabiranga era tukudaaliranga abantu abali ku emu n'abali ku ziro, kubanga nabo si be baagala babeere ekyo kye bali. Waliwo akaseera nga Mukama teweetaaga mubanja, nga weetaaga kumwebaza. Mukama ddala yenze nzikiriza nti waliwo ali mu kwebuuza ekintu ekyo, kyebuuzeemu. Lowooza mbu wali emyaka 10 emabega, lowooza mbu wali emyaka 2 emabega, lowooza mbu wayingira ekibuga. Ddala omubuuze Mukama yenze, Mukama yenze gw'ositudde eddaala. Mukama yenze gw'owadde ewange. Lowooza omuzigo gwa Mukasa. Saabanyumiza akazigo ke nasookeramu. Mukasa? Namuyitako mu mmotoka enkadde. Tubadde tumanyi byange ku Tamata. Ate era wayigire wa basi ne wa Mukasa. Nasooka wa Mukasa ne bangoba. Byali bityo. Emyezi 4. Baakugoba? Nyumba ate osasula? Nyumba ya mitwalo 2. Negigaana. Naye olowooza yali nyumba. Kaali kakuubo. Omanyi emizigo eno gyali ena neno gyali ena, eno gyali 2 n'eno 2 ng'aliwo akakubo wakati. Emanjo n'akagatta amatoffaali, emiryango n'akassaamu olugi. Mwali mugendamu omufaliso gwali gwa fuuti 4.
nga gukoona erudda n'erudda. Temwali mu sementi, mwali mu kiwempe. Ekiwempe ekyekirago. Oluggi terwali lwa kinyolo, lwali lwa kasumaali. Ezo tezimanyi. Ng'osindika n'ozzaawo n'okanyola. Kati ate bw'oba ogenda. Era walusukanga ng'osika akasumaali emmanju ne lwekwata bwe luti. Ng'obulumu osanga empewo yalugudde. Ng'ekyobugagga ekiri mu mufaliso na bbaafu bbiri. Mukasa n'agala biganye. Eno nze gamba ebyo. Waliwo yayingira ekibuga nga busuza musuza. Era nga bamusuza mu ddiiro. Kazooka 12 kubanga abaana balina okugenda okusoma. Ate ye tomulowooza Ntebe kitanda. Ntebe kitanda. Mu kyalo kwabo waliwo abagamba nti basookera mu paakingi. Ng'engoye yayambalira Waddobi era anaabeera Waddobi. Engendo nyingi. Ekikulu mu byonna Mukama bw'akujjukira n'akukyusiza mu bulamu. Teweerabira gy'ovudde. Kijja kukuyamba okusigala ng'oli mukkakkamu, olimu entowazi. N'okuwa ekitiibwa abo abakyaliyo kubanga okimanyi nabo enkya bagenda kukola ki? Bagenda kuvaayo. Kiba kisa. Tekubeera kwagala na kusalawo kwaffe. Kisa kya Katonda. Era mu bulamu okudaalanga. Buli muntu akubuuza nti okifuza otya mugambe nga ndisabisaanira. Gubeere omwaka gwaffe omulungi, ogw'obuwanguzi, ogw'ebyafaayo. Gubeere omwaka ogenda otusangula amaziga ge tukaabye emyaka gyonna. Abantu bangi nga teyafuna ku ssanyu mu bwana bwe ne mu buzadde bwe nga tafuna ku ssanyu. Bwe yabeerera omwana famire gye yakuliramu teyafunayo ssanyu. Ne bwe yafumbirwa tannafuna ssanyu.